that nobody is safe. What do? Do we surrender and be slaughtered? No, we don't. Robert Kyagulanyi Ssentamu oba His Excellency oba mwami wa Babi Itungo muto waffe oba mukulu waffe tali yeeka nkiddamu ewaka taliyo. Lwaki tugamba nti tali yeeka? Kwe kuba nti tebatukkiriza na kuyingira kulaba nti taliyo, naye ate tukubidde Babi nga tuli ku gate ne tungamba Babi tubadde twagala kuyingira naye tukoze tanagamba nti awo munange balina tuwaki authority mwene muyingira tetukyalina mateeka ku ewakeewo. Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much. Walina okubanga olaba, walina okubeera nga ogoberera. Nze ade Wilberforce Kinyomyanja amawulire gendina olunaku lwaleero tegawooma eri oyo omugoberezi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, eri oyo omuwagizi wa NUP, eri oyo ayagala ennyo okumanya ebikwatagana mu nkambi eya NUP. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okwongera oku interactinga oba okusembeza aba international community. Bina tugenda kuba tubiraba mu video eno. Babi Kyagulanyi avuddeyo n'alaajana nga bwe yeetaaga eddembe ery'obwebange erimuweebwa ssemateeka naye kisusse ali bubi afiira mu nnyumba. And then amuli amalala waliwo omukyala muto wa Bobi Wine avuddeyo n'akungiriza oba neyennyamira olw'engeri poliisi gy'emuyisizaamu ng'agenza okulaba oba agenza okukyalako emagere Robert Kyagulanyi Ssentamu. Zonna story tuzirina ku Focus TV. Tovaawo kati ninyo katukome. Mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, company oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza, oba basange ku office zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku office zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, butereevu oli ku Focus TV. Thank you so much walina okubanga ogoberera. Tuli wamu baganda baffe aba Focus Event Services, enamba kwe ziri ku screen, wamu ne baganda baffe aba Focus Farms Chicken Supply, nabo bekwate babenga bakuwa ekyo ky'oteesa kubanga omanya. Enamba ku screen kwe ziri tuba tukuwa updates era nga batuyambako tuteeka mu kasente ka data ne tubanga naffe tutambula mu maaso. Oba wagira oba wagidde butereevu Focus TV. Mu mawulire ge tulina omukyala Babi Itungo Kyagulanyi, ono omukyala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ateeka ekiwandiiko ku TikTok ye era n'ateeka ekiwandiiko ku Facebook wamu ne X ye ngalaga obutali bumativu obumuggalira mu nnyumba okuva ng'ennaku z'omwezi 15 mpaka kati. Agamba nti nze nange ndi muntu ng'abantu abalala neetaaga eddembe lyange ery'obwebange. I need freedom. Mujjukire nti okuva twava mu kulonda takkirizibwa kufuluma mu nnyumba. Abayinza okujjukira kino bakuteebereza kyategeeza y'omuntu eyaliko mu COVID-19 ng'otegeera bulungi naddala e Kampala wano twalinga mu kiseera nga osobola okubeera ng'olina kye weetaaga ebweru oba okufulumako ewaka naye nga tokkirizibwa. So you can imagine 7 days oli waka, osibiddwa waka, kitegeeza you cannot access any other service esukka w'oli ewaka. So kino kinene era avuddeyo n'agamba nti okuva mu eyo house arrest alina okuweebwa eddembe lye ery'obwebange okulaba nga ataasibwa. So twongere okusabira Babi Itungo Kyagulanyi abeere nga maybe aweebwa eddembe lye. Kiyinza okukalubamu lwa nsonga ki nti abantu abali ku ababulungudde emagere ewakaawe bagamba nti bo nga bo bali deployed by police oba by abantu
abali above kitegeeza nti order teva wa bantu babulijjo. So ebyo bigenda maaso eyo tweet eyo oba Facebook post eyo kweri ojja kubeera nga ogisomako. Amawulire amalala ge tulina, waliwo omukyala Irene Kayemba ono, story ye empanvu muko tugenda kuba tugiraba wano ku Focus TV, naye nga annyonnyola obugubi, annyonnyola engeri ebitongole ebyokwenda gye bimuyisizaamu ng'agenze mu maka ga muganda we Magere okulaba ku famire ya muganda we Magere takkiriziddwa era bingi ebimutuusiddwako. Katufune story eno ey'omukyala ng'ali ne mutowe, mukyala Irene Kayemba ng'ali ne mutowe. Tukijjukire nti bano baba Luganda ba Robert Kyagulanyi Ssentamu president wano. Tufune story tovaawo. Tubadde tulina ebibuuzo bingi nnyo ku mitima gyaffe, naye olunaku olwaleero twagadde okugamba nti ebibuuzo bino katubiggyewo mu mitima gyaffe. Tukutte ekkubo ne tuvuga ne tugenda e Magere, era bwe njogera Magere ndowooza abangi bamanyiyo era omwami Kyagulanyi Robert Ssentamu. Tutuuseeyo nga security weeri y'amaanyi, tuyimirizibwa batugambye nabirwamu tuziteeke wansi ne tuziteekayo, naye kye tustadinze nti n'abaliwo ku ground si be beewa amateeka abantu okuyingira, balina the above. So batugambye tusayira birwamu wansi ne batubuuza munoonye ki, basose tubuuza mulagawo, ne tubagamba tugenda wa mwami Kyagulanyi, mubadde mwagalayo ki, reason ki gye mwagalayo? Ne tumugamba nti twagala kugenda kubalabako nabbatwalira byakulya. N'atambula n'agenda asoose, abadde wakubiri n'ayingira munda n'agamba mubeere waawo, ne tubeerawo. N'akomawo n'atubuuza amanya gaffe, tugogera Irene Kayemba nammeme Catherine, tubadde ne anko oba kojja Ssemukasa gwe mumanyi obulungi, naye n'ayogera. Ne batubuuza mumuyita mutya sister waffe in law omukyala Kyagulanyi, muzze mulabako ki? Of course ffe tubadde tutidde nga tuli mu kikanga nga tangambye mpulira lw'olubutulu n'abasirikale bwe bali bwe bati. Kati ne tubagamba tubaleetedde emmere kubanga nga mwenna bwe mwabirabye ali ku house arrest. Ne batugamba katubaddire. Tumazeewo 3 hours ekiri munda ne balaba emmere bye tuleese, buli kimu kyonna kye tuleese nga mwebiri. Tumazeewo nga tugenda mu 3 hours, naye nga buli we bajja bambi some of them mwebale nnyo kubanga babadde bajja ne boogera omu ku bo ng'ajja nayogera naffe bulungi, nagamba bannange mutusaasire, tulina okufolowinga protocol whereby we do appreciate, era tumanyi bulungi nnyo protocol has to be there. However, twenyudde ffekka ne batugo like nga bw'onoogamba nti mujja kwejjawo mwekka, batuganye okuyingira bwe munaakoowa munaagenda. That is the right word. So tusaba ekitutuuziza mu kamera kwe kubanga tutegeeza ensi nti ekituufu Babi ali ku house arrest. Robert Kyagulanyi Ssentamu oba His Excellency oba mwami wa Babi Itungo, muto waffe oba mukulu waffe tali yeeka, nkiddamu ewaka taliyo. Lwaki tugamba nti tali yeeka? Kwe kuba nti tebatukkiriza na kuyingira kulaba nti taliyo, naye ate tukubidde Babi nga tuli ku gate ne tumugamba Babi tubadde twagala kuyingira, naye tukoze tenagamba nti awo munange balina tuwaki authority mwene muyingira, tetukyalina mateeka ku ewaka ewaffe wadde omwasirizi nti ayingira atukole ki, atuyambe. Yabadde yatubuulidde ebintu bye bakola ki, yeetaaga ewaka. So all in all we are calling upon the authorities okujja for rescue. Nti simanyi musango gwe bazizza oba tetumanyi musango gwe bazizza okubanga bali ku mbeera gye balimu. Muganda waffe tetumanyi kimukwatako ekiri proper, nti owa famire avaayo n'agamba nti kino kyekino bwe kino bwe kino bwe kino ekimukwatako tetukimanyi. Mukyala waffe
n'abaana nabo tetumanyi n'abantu be babeera nabe waka tetumanyi embeera gye balimu apart from a call whereby ate n'essimu ya mukyala Kyagulanyi we baagalira ndowooza we bateekerayo sigino oba gyekiri ekyo kwegamba bitusobera oyinza okukuba essimu for almost 3-4 hours nga teriiko n'okuba mubeera mukyayogera nevaako so we call upon abantu mwenna bannange babadde batukulembedde bali batya bali kuki balyetaaza ekisaawa eno kubanga ffenna tuli bannayuganda bannaddiini abagenzeeyo tubeeyanzizza nnyo naye ate munnange mugenzi okugendayo just nze neebuzaamu mugenzi ogendayo nga mmanyi bulungi nnyo abantu abo bali ku house arrest oba mukyala wa Bobi Wine oba mukyala wa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ali ku house arrest ekyanshokinze temwatuteewadde kakiro ka sukaali at least mwatute essaala mwebale nnyo mwebali ddala ne nange essaala nzibawa wano ate badde ntuteyo omuceere kata badde atuteyo sabbuuni n'abalala balina bye bali badde batwalayo. Amawulire amalala ge tulina geego ag'omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu President Yoweri Kaguta Museveni gwe babadde nga babbinkana naye mu kalulu ka 2026 embiranyi ekyagenda mu maaso Robert Kyagulanyi Ssentamu 1 tannazuulibwa wawaali okuva etwava mu kulonda tannabategerekeka wawaali ekitongero teeka ebitongole ebyokwerinda ku bunkenke era mujjukire nti ezimu ku tweet General Muhoozi kizakoze ng'agamba nti ssaawa yonna nkuwadde ultimatum ya ssaawa 48 ezo zaaweddeko mu kuggwaako kitegeeza tewali kyakoleddwa ku luuyi olwagala okuzuula waali luli ku pressure ya kuzuula waali so nga ate naye kyafumba kyonna Uganda temanyi kikyazzaako buli omu agamba kiki omukulu kyabala tekinnaba kitegerekeka ali luddawa tekinnaba kitegerekeka so waviiridde awo n'asinziira gy'ali n'aweereza obubaka oboolyawo eri international community ng'alaga obutali bumativu oba alaga obwennyamivu bwe ayongera okusika attention eri abantu okulaba nga Uganda eddizibwa obuwanguzi bwayo era Uganda efuulibwa free. Uganda should be free. Mu message ye tugenda kutulaba ka video kano tubeere nga tumanya biki byogerako tovaawo. Nobody is safe. What do? Do we surrender and be slaughtered? No, we don't. We fight back. In Uganda, nobody is safe. In Uganda, in a country where there's no rule of law, in a country where a military general will consume their whiskey and wish somebody death and order for somebody's death, and that will happen, in a country where a military general who is the son of also the president of that country and, tortures people on camera, it's not safe. Nobody is safe. What do? Do we surrender and be slaughtered? No, we don't. We fight back. As this is happening right now, and an election just got rigged in Uganda, the East African community is watching, the African Union is watching. When a presidential candidate is threatened and a chief of defense forces, a head of the military, issues instructions to murder citizens and nobody speaks a word, it is disturbing. But this is not just a problem of Uganda, it's a problem of East Africa, of the world. We were told that, injustice somewhere is a threat to justice everywhere. What happens in Uganda slowly started happening in Kenya, in Tanzania and other countries, and it will continue happening. Yes, byebyo nno Robert Kyagulanyi Ssentamu byavuddeyo okwogera. So tukyasabira eggwanga lyattu Uganda, tukyasabira abantu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga tamanyiddwa waali. Kano nno kyanjawulo. Tujjukire nti nno ebiseera ebisinga abakulembeze nga Dr. Kanokiza Besigye, Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yennyini last term oba ekisanja kiri ekiweddeyo kyali bambala okulonda bamuggalira ewuwe okumala ennaku eziwerera ddala. So ku mulundi guno yabatebuse n'amanya nti kati wekijjira nja kukidduka.
aba police simanyi oba ebitongole ebikuumi by'eddembe ebiseera ebisinga byekubamuko ku mutima ne biraba biki ebiba bikolebwa. I'm doubting on this lwansonga ki nti omuntu bubeera Munnayuganda ddala ng'okedde ku makya ng'oyagala eddembe liryowe nga tusobola lifuna mu ggwanga lyo kitegeeza biwe biba kiteri kituufu bwe kitagatta. The stories zaffe z'olunaku olwaleero. Thank you so much nnyo okubeera ng'oli ku Focus TV weekuumireko. Tujja kuba tufuna emboozi empanvu mu maaso eyo ne baganda baffe ab'enjawulo abagenda okuba nga battaanya ensonga zino kusinziira wa na ki ky'abaamanyi. Nze Ade Wilberforce Ekirime Muyanja nkujjukiza baganda baffe aba Focus Event Services beeyungeko babe nga bakolera omukolo gwo omulungi ddala. Tova ku Focus TV tukomawo. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi